tukyakulaakula Nabakyagulanyi abo bonna history egenda bawandiikako nga abaali ekyetaagisa okusobola eggwanga okukola ki okukula nga ku bamawumawu abaafa kakati goloza bonna baali balungi bamawumawu nedda bwogenda mu America ba Abraham Lincoln ebibi bye bakola babyogerako nedda so history yeri emanyi ate okukuglorifyinga okitegeera naye ng'eba egamba ki nti buli kimu kyali kyetaagisa okusobola okukola ki okufuna okulwanya n'okukyuka nze nziyita nga sacrifices kiraba nga bw'olaba eruweero bantu basacrificinga obulamu bwabwe omuntu wano nze nagambye tetulina ssomero School of African President teririyo wali oyagala kuzannya omuzannyo n'ogugamba eyogo School of African President basomerawo so basomerawo tewali bayigira bonna ku mulimu kati omuntu ovuwe toli nogamba mbu Kyagulanyi tasobola kufuga omulala naava eri mbu Mugisha muntu tasobola kufuga omulala naava eri nti Mao tasobola okijjawo nga tomaze gegezesaamu webale nnyo ebintu ebyaffe byonna tuyigira kuki ku mulimu nedda abakyala obufumbo babuyigiranga ku mulimu babayigirizangako awaka senga nga buyigiriza kankugambe ng'omusajja mukulu wa myaka 7 atwala omuwala omuto myaka emeka omuwala nga tamwagala oli omusajja ng'omuwala tayagala musajja mukulu yes kakati okwagala n'akuyigira ku mulimu eri nga naye abazadde bamaze dde omukola ki omusindiikiriza genda nti oyo ye bbaawo Uganda eyenkya Uganda eyenkya Uganda eyenkya oyo Kyagulanyi bw'anaaba agamba nti leeta ensi empya oke sofa kyetumumanyiiko famire weeri wano waki weewali kati abantu bakyamudawutingira wano bakyamudawutinga baga nti ategeera omusajja avudde mu ghetto ne beerabira nti omuntu w'empisa ez'omu ghetto ze zimu n'ez'omu nsiko oba oyagala oba toyagala Amanya Mushega yayogera ku Bobi Wine n'agamba nti Bobi Wine yava mu ghetto najja n'alwana nnyo n'atandika okuyimba n'alwana nnyo kati azze ku bufuzi nga ffe abaana abaffe abakulidde Kololo ne Nakasero none of them can do that. Omanyi bagamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ekola ki egy'omusaayi embeera eyinza okuleetera okubeera very kiki courageous and solid nti embeera kati ba Museveni gye baayitamu mu nsiko emyaka egy'emeka 5 tekyali kyangu waliwo omusawo omu yaŋŋamba mukwano gwange actually muliko n'Oluganda n'agamba nti emyaka 5 fe abasawo gye tuyitamu emulago gitukunya kuba twali twogera ku basawo abamu abalina ttiimu ob'obusungu ku balwadde n'agamba nti emyaka egyo ffe gye tuyitamu gitukunya 5 eyo kubanga abalala bonna tebagituuka owulidde ne balooya bakola egi ennaku zino eddanduzo bana 3 simanyi bateekamu eno LDC na kiki so omutima Kyagulanyi wanaakola ki agulina naye tozanyisanga muntu akyuka naga nti amusole ne Katonda yennyini akugamba nti omu bw'ati bw'agamba nti ndokozi eggulu lijaganya Museveni ayinza okulokoka n'agamba bawadde obufuzi Museveni yalokoka dda yakugamba va ku Museveni mulokole Museveni mulokole okakasa ebyo kakasa nze Katonda omukootinga yagamba obulokole twogera bwogere nti Alex ndi mulokole ebyo kakasa bya Katonda
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase ng'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 265 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Ninga oli munyirivu emyaka ogitemye wakati oli mu 20 emyaka gyange ogimanyi iye 25 awo 26 gy'ofaanana. Nedda nze n'emyaka ku ndowooza kati kandabe 18. Nsonyiwa mbadde oli bwakubuuza nti olina emyaka emeka aba ategeeza nti olina emyaka emeka egibulayo okola ki ofe. nze saagala sokolinde toyinza kuwa muntu miliyoni emu n'akozesako emitwalo 8 n'okomawo n'omubuuza nti olina sente mmeka naga nti nkyalina miliyoni emu. Ekinana aba akikoze eki akikutteko wasigaddewo mmeka era bwemubuuza nti olina sente mmeka njaga nti ate bwe nkubuuza osigazaawo mmeka era ze njogera ezo. omanyi tulina okukozesa ennyo obwongo. Omusajja ono wa bwongo si wa bulijjo era bw'otateekayo bwongo you'll miss a lot of him. Simanyi n'ekintu kino kibadde kyange nti olina emyaka emeka kitegeeza olinayo egisigaddeyo emeka. Naye ne bw'otuusa 10 kyo tekinyuma. Anti naye olina okubagamba nti awaaye ninayaaga oba n'enkaaga obaga nti nkyalinayo ameka. Oli kusokubaako nti olinayo emeka oli otya se ekikumbuuzisa bino byonna tudiginga mu 7 ng'ajja. Bw'otunula mu 7 ng'ajja yagamba ekizibu ky'aba pulezidenti ba Africa butawuliriza bantu baabwe. Ekyokubiri kulemera mu bufuzi. Ekyokusatu 10 points program. Tutandike na kiruwa ekisooka kibadde ki abakulembeze butawuliriza bantu baabwe be bafuga. Batufuga oba batukulembera abantu baabwe be baani banze naawe nvaaku
tolimu era ekyo nze sikyagalira ddala omuntu gambo abantu bange nze ndi wani nze ndi muntu wa Museveni ndeka oli muntu wani singa nali muntu we singa ndi wani omusajja nga wamwagala kisobu wangi nga wamwagala ne mumukolera n'ennyimba nze Alex mukulu n'omuggyako amatu kumwagala omuggyako amatu niwe nange ono omusajja yampaliza leka nkubuulire ebyo bye yayogera ku nsonga eyo eyaki abantu obutawuliriza ki bantu baabwe abantu baabwe bebaani gubamanyi banze naawe n'oyo amulaba lwaki kiri luddawa nti goliwe kyayagala kyatukola bw'asalawo kafyu n'atusulako kafyu nokkiriza nze sikkiriza nti ndi muntu wa muntu era saagala omuntu aŋŋambe mbu ndi wakino oba wakiri oba wakino era ne bwana ba pulezidenti omulala saagalage nti abantu bange owulidde enkyukakyuka ojagala saagala nkyukakyuka njagala nkyuka bibiri byanjawulo teekayo obwongo bannange okitegeera nteekeyo obwongo nga bwennemesebwa saagala nkyuka kyuka oyagala nkyuka ovunika omulundi gumu bwe webali nnyo enkyukakyuka tetuyambye twalina enkyukakyuka 71 twalina enkyukakyuka 79 twalina enkyukakyuka 86 85 oba 85 nitubeera n'enkyukakyuka 86 webali nnyo nakati tukyali ku nkyukakyuka naye tetukyuka okukyuka kitegeeza about time n'otunulawa gy'ovudde gy'okubya omugongo webali nnyo naye tetukyuka abazungu baatufuga kyetukyayimba nakati naye enkyukakyuka ebaddewo gundi afuze ne tuyimba aba dictators ne batufuga ne baleeta enkyukakyuka nkiwa bwe nti nga bw'onoosiika enkoko n'ogisiika mu ngeri zo n'omulala naga nti kanjisiike mu ngeri ki nze kanjitokose mu luwombo webali nnyo oyo mufumbi mubi nze kanji deep flying yenkyukakyuka y'enkoko gyesaagala ninga okyali mu nkoko ndi mu nkoko ate bankyusakyusa twagala kukyukira ddala tuve ku bintu bino bye tuliko ebyokomplaininga tuve ku bazungu bwe tuba twagala obbavaako tubaviireko nno ddala ennimi zaabwe tuzibaddize buli kimu tukibaddize tugambe nti ne TV tujejjewo abantu byonna ebyo tugambe nti ate olaba baggala simanyi abamu abafuzi baggala intaneti kirabika ebintu si byaffe ebyo Facebook bagijjako mu kulonda kuli webale nnyo kati ate oba babiggala ebyo buli kimu bakiggale tukole enkyuka so si nkyukakyuka laga nti kyusakyusa steeringi y'emmotoka ogira otya ogira bugizibu oti okyusakyusa naye baga nti kyuka my dear abawutano toteeka muri vance Afrika kyeyeetaaga nga bw'oyagala taliiwo tewali yansuubiza kukyuka ani simanyi ate tomanyi lwaki gwombuuza nze waliwo ab'olusaniya nuupu ensuubiza nkyukakyuka owulidde bano bansuubiza keep the gain save the gain to save to do what okukuuma ebyofunye ebituusibwa byetutuuseeko protecting the game yes eyo si nkyuka eyo nayo nkyukakyuka takyuka yalemeddeko kokoze konna akakuume protect the gain tokkiriza mbwa ya neighbor kujja kulya ku sowaani yo ate kati ekyo wali okiwuliddeko okuva Muteesa ku mulembe gwa Muteesa kijjidde ku ono wili kitegeeza waliwo enkyukakyuka eye kukuumamu ebintu bye tufunye owulidde so ne Honorable Kyagulanyi ansuubiza enkyukakyuka ono ansuubiza
to maintain. Keep protecting. Yes. Naye nze mu nkyuka si protecting bya Uganda byokka. Ngenda buziba bwe nkyuka mpisa ne regional corporation eya East Africa. Nengenda ku nempisa ne African Union egatta Africa. Nengenda nempisa n'ebyo bi EU simanyi European Union ebice ebyo byonna. Nembisukuluma nendyoka ndeeta kiki enkyuka kubanga era olutalo luno bwe lunaggwa olwaffe okwegatta olutannatandikwaako naye olutalo wakati w'Abakyoli, wakati w'Abaganda, wakati w'Abasoga, wakati wa bantu ffenna olutalo waliwo edda nga bakiyita Cold War. Russia communism ng'alwanyisa capitalism naye nga tebakutte ki mamundu nga tebakutte emundu kyebavanga bakiyita Cold War. Olutalo luli mwekubira omukono nga tewali akutte ki mundu. Kakati nawano waliwo Cold War gye tutamanyi oba gye tutagala kwogerako. Eri omwo muffe munda Abakyoli against Abatola against Abaganda against Abalu against whatever basebe. There's a Cold War going on in there. Tetunaba kulunnyuka. Bw'oyogera ekintu ekyo omwaka gwali gwa 98 ndowooza Rwanda Kagame yagenda mwaka ki bagenda Kagame saagala nnyo bijjukira ebyo naye omusajja genocide yaliwo 94 omusajja yakola report n'agamba nti Africa likely countries ezigenda okubeera mu genocide mujja kubeera mu Kenya, Uganda, Sudani, already Sudani yeeragadda, Kenya yeeragadda, Tanzania tennaba kweraga. Uganda ogirabamu okubeeramu that nkireeta lwa Cold War no gy'otaddemu. Yes, omanyi bw'olaba factors ezireeta genocide oba abantu abaparticipating mu genocide. Kati Uganda kizibu nnyo okufuna genocide kuba tetulina mulabe. Anti nze ndi mu Lugwalo oli Muganda. Yes, kati siba mulabe wazisaaki siba mulabewo naye obanga olina mindset eri nti tonjagala lwakuba ndi muki oli Muganda. Omumadi kati okutyanza oba obutanjagala simutiisatiisa kutuusa ku kyakufa. Rwanda gaali amawanga aga nga buli limu litiisatiisa linnaali okufa nakiki nakuwona. Kakati wano mamawanga agali amangi ge tulina ate ge gatuwonya genocide. Hitler agenda okukola genocide Kenya mangi naye era tejja ate genocide gyeri wana amawanga gali asatu e Uganda kuliko Abaganda, Abanyankole na twandigambye n'Abakyoli. Abakola obumulumulu obwo obulimu edda agasinga okubeera agasoundinga obumulumulu buli mu buli ggwanga buli mu ggwanga naye tutunuulira the bigger picture. Nti bigger picture egamba nti ki amawanga agalimu amanene agasoundinga right now bw'oyogera ku Baganda gasoundinga lwaki olw'obugazi bwabwe n'okwetunda ge beetunzeemu. Agamu gayinza okuba nga gali bwe gatyo lwa propaganda naye nga ddala tegali luddawa waggulu eri. Mbadde nkonyemiza ekintu kya genocide nti Hitler okutta Abayudaaya miliyoni 6 era nakyo kyali ba Germany against ki abantu bali amawanga abiri bwe gati kiba kyangu nnyo okuttingana. Naye kakati nze naaba nwana naawe ng'oli mukyoli ng'omusoga ajja nti
bana ife temujja kulwana baleke okitegeera tunaba tulwanyisa abasoga nga abatoolo bajja nti abange mulekera okitegeera kwegamba kizibu nnyo kakati ensinga eno eyaffe Uganda okufuna genocide. Nze nkugambye nti tetulina mulabe. Bw'otunuulira Uganda n'oweebuuza nti omulabe wa Uganda yaani gwe mumbuulire. Abamu bagamba nti Museveni for now. Sirowooza baba balwanyisa be bagamba Nakyemalira ye mulabe. Nakyemalira yaani ku Nakyemalira kitegeeza nti abamulabewo ayinza okuba nga alina ebizibu birala nnyo nga vision ndala si kiki si yo. Nakyemalira nze sirowooza nti nkikunnyonnyole ntya. Nakyemalira yaani yo yafugisa dikuri ffe butumanyi. Amini yali Nakyemalira afugisa ki dikuri olagira olwaleero mbu waliwo parliament gwobinsinze bimanyi mbu waliwo parliament mbu waliwo judicial mbu waliwo cabinet. Abamu ku ffe tetulina nnyo ssente zigula mawulire kumanya buli kiri muki so tuwulira byangu owulidde tetulina ssente. Anti mbu kiba kitegeeza kiyinza okuba gyekiri if this party is functioning zino parliament judiciary ne cabinet do they operate kyova ogamba mbu kuba simanyi oba byoperating oba nedda ate siyinza biwaayiriza nti tebyoperating nga ate byoperating okitegeera kyenva nga nti mbu nange mpulira biwuli tulina parliament yaffe emitawaana gyayo gikola ki ddayo ku nsonga zesatu zewasoose eyasoose eyo gye tugimaze endowooza. Eyokubiri yabadde ki parliament oba 10 point program. 10 points program. 10 points program yaggwaku. It was tested by time, which time is the 40 years we have been under it. It has been tested by time. I think ebiro byayo biweddeko lwaki. Because you can only do something in a given time. Okitegeera ne bwe kiba kigezo nga mutuula bino bitutuula mu ssomero senyafoki bagamba musaawe mu kitundu obeemu banga okoze eki ng'omaze. Yes, you can only do something in a given time. Omupiira munyuma nnyo naye muganda wange ekyenda bwe kiwera oba kiki oba gubadde gunyuma oba Ronaldo abadde agenda kuteeba omupiira gukoze ki kyogamba decades ennya Museveni zaatututte time ye is up siwulire time ya Museveni decades ennya 40 years olowooza aweddeko tayinza kuggwako ye tayinza kuggwako obukulembeze bwe bukyali kyeŋŋamba teriyeraba nti aweddeko. Ffenna tulwanyisa obukadde wano we tuli tulwanyisa ki abantu bagenda mu gym abantu baganya okulya ennyama baganya okulya owulidde balwanyisa ki tebaagala kukkiriza nti baweddeko sitwagala kukikkiriza ekyo kati naye tayinza kikkiriza nti aweddeko bw'omulaba nti aweddeko naye ye eri n'ababe tebakiraba bwe bati muzeeyi tova ku main tebamugamba namugamba bamugambira ki bamanyi ali ku main bino ebyaba muzeeyi tova ku main byaba n'abaana bebawadde ssente naye bali ababe bennyini tebamugamba nti tova ku main bamanyi ali ku main owulidde. So 10 point program wabaawo ebiro ekintu ne kikola ki
nekigwawo kyagwako mu first 10 years 20 30 edda nze nzijukira nawandika mu katabo oba baali bakayita red paper by then oba neŋŋamba ng'amazeeko ebisanja ebi nenga nti bannange omuntu gwogenda mu kisanja ekyokusatu ojja kutta creativity yaki yeggwanga lyonna nzijukira nakiwandika simanyi oba mu records bakirina naye nga kwegamba oyiro ne gold byetuvumbudde teri kisinga abantu muwendo era singa talenti zaffe ziba hacken sez'okuyimba kyokka oba okuzina amazina oba okukola ki bino bibayita musiru ddala ddala newabeerawo okuyiiya ddala creativity mu kuyiiya amamotoka scientific gundi imagination and creativity and innovation ddala ne bibeerawo but teri mufuzi waawano alekedde bantu be that betu okujjayo creativity yaabwe. They suppress us, they suppress the creativity neri scientific suppressing. How? By mistreating the doctors in Mulago. Creativity bagitta abaana abasawo abo bayinginia bakola enguudo lwaki oleeta obwebweru ng'olinawo wano weri nze gambye talenti eri mu ffe bannayuganda egula omuwendo gwa mungi nnyo okusinga ogwa gold gwe twavumbudde busia n'omuwendo gwa oil oguli luddawa ebunyoro. Creativity, human resource, be backbone y'endowooza y'eggwanga y'enkulaakulana y'eggwanga. Owulidde tojja kugenda kukola luguudo nga lulungi nnyo kuyiteko omuntu nga ye atayagala kusuulako ekikuta kya lumonde simanyi ekyakasooli oba ekikongoli nga bwolaba ejjinja baanikako waliwo shortcut edda ebusi yabaanikako kasooli. Weebale nnyo omuwemba gwabwe ku main road. Weebale nnyo kakati abantu abo yenjawulo ebuli nako bana tuli na kigamba mu program enkadde enjawulo ya development ne growth. Kati oluguudo is a development. Abaanikako kasooli tebannakula kutuuka kuki kukozesa luguudo ki oluguudo kati tusooka naki olidde is a catch 22 tusooke naki n'abantu baffe olidde. So tukola tutya nga tukyusa ne tugamba nti kakati let's try something else kubanga teri alina answer ya ggwanga lino nti Uganda neteekwa kuba bweti teri agirina bakulimbira bweri fena tetugirina bwe tubeera tukula oluusi twewaayo n'otunuulira omuntu oluusi n'okireka nga bwe kiteekwa okubeera ogenda okulaba nga kikyuka kyokka okutuuka ku mutindo gwe wandikyagaddeko. Olaba Uganda ne Museveni yennyini ayogera ebigambo bino nti ki-Uganda kinyuma ennaku zino. Gw'olaba kikunyumira ki-Uganda kinyuma. Omanyi ekintu bwe kiba kinyuma tekitegeeza nti kirungi. Akati bwa kimunyumira bwongo kimunyumire owulidde abantu bangi nnyo banyumirwa ebintu ebifu ng'olaba oli yagamba Uganda is on kakati ekyo bakiyita hyperbole exaggeration for effect gwe nolowooza nti ennyonyi egenda ngo tekiri ekyo feno mupiira alinza kiyita nti yali exaggeratinga afune effect naye tudde ku ki kyetubaddeko kiri nti ki nerabira anti si kwerabira byetwogera byensanyusa nnyo nange nenduzinga tubadde tuwogera ku 10 points program. Yes yaggwako eyo nze nkugambye creativity y'abantu bwe bagitta teri kisinga bantu kuleeta ssente mu ggwanga lyonna because yensonga lwaki tusomesa abantu baffe babeere highly educated. Already mu Japan bagamba nti abawala okwagala omulenzi
oteekwa okuba ne high income, high education ne high height. Alex kati gwe omujapani anaakujja wa high height eyo yokusatu. Ate oli musajja muwanvu. Nyinza okuba nga si na high income. Awo wenviiramu high income. Ye omukazi kyatunuulira ku musajja oba omusajja? Omukazi kyatunuulira ku musajja. High income, high education ne high height. N'otebeeza kano kawaddungu ng'oli kampi bwoti nolosa nti Abajapani bali kubanga bo bampi by good. Nange omumpi saagala. Anti g'oli high height. Okitegeera? Kubanga bo bampi. So baagala gundi eyo interracial thing bazaale ku baana abaki. Abawanvu. Kubanga nabo beegomba bano ba basketballers ab'omu America biki ebyo. So na wano kiki kye twagala mu muntu? Abawala batwagalako ki? Okwagalako maanyi. Maanyi ki? Tuleme gende eyo sibimanyi. Kwegamba golola abakazi bwe. Golola yakugamba nkutunuulira butunuulizi bwoti. Golola propaganda wali omulabi. Naye omusajja golola mwagala nnyo kubanga akumakinga feel proud n'okubeera Uganda. Ali so proud of himself. So ekintu ekyo kirungi. Confidence, self-confidence. Yeyo gy'osanga mu mukulembeze wa Uganda. Abantu bateekwa okubanga bakwagala ng'onookulembera eggwanga. Enjawulo ya Kyagulanyi kati ne Museveni. Nti Kyagulanyi alina popularity. Kituufu. Museveni alina importance. Kyava saving again. Nedda. Importance yeri byakoze byakivinze ya owulidde historical importance, right? Gyalina Kyagulanyi n'aba naki popularity. Naye ng'omukulembeze ateekwa okuba nabyo biki byombi. Kakati popularity ya Museveni tekyayinza kudda eri honeymoon gye twalya mu 86, 87, 88, 89. Wamwagirako egyo emyaka ena? Nga twawagira Museveni. Nga ani akwatako Museveni? Ngani? Nga yakayingira nga nze siva ku TV Museveni bw'aba alina speech gyawo. Nakwata ne kalamu. Bwe nti ku Museveni nga mbeera nga ali gulu ku TV. Naye olwaleero simanyi neggulu gye yalaga. Nze simanyi ggulu wange gye yalaga. Ggulu wange yalaga waba. Yakuyiwa. Ggulu wange yanjiwa. Ggulu yanjiwa. So emyaka egyo gyasooka gyali ki? Mbadde nkugamba nti enjawulo wakati wa kinaki? Sorry. Tubadde twogera ku Museveni alina importance. Kyagulanyi alina popularity. Naye ng'omukulembeze ateekwa okuba ne byombi. Awulidde tateekwa kuba na kiki? Kaakati Museveni alina okukola ennyo okuzza popularity. Ate ogambye takyasobola. Kuba kizibu. Kiringa ng'omukazi anobye, in fact ne bw'omuzza gwoba ne problem. Owulidde. Omukazi bw'anobanga. Muleke agende. Naye bw'oga nti amazeeyo emyaka 2-3 atadde tokimanya kyaleeta. Owulidde. So Kyagulanyi ali very popular, alina following nnungi nnyo. Netalina importance. Ayinza ogifuna singa tumuwabula obutuufu. Tuleme kuloza nti agirina because toba na popularity eyo ate nga tolina importance eri munda Cold War. Okitegeera? Therefore tulina omulabula n'omuwabula netumugamba nti now bring about the importance of a statesman or of a president. Naye nga wano ekyo kyakoze bakiyita bata mobilization ye. Bantu batono nnyo abakikola mu nsi. Museveni yabadde nayo. Yatandika naye emyaka 15 egyo. Olowooza popularity ya Museveni yakomawa? Mu myaka egyasooka 15 abantu batandika okukola batya?
okumuvaako. Popularity kintu kirala ne importance kintu kirala. The nation needs issues eziri very important to deal with. Okitegeera? Therefore that is very important. Ekyo tulina kibanja Kyagulanyi, tulina kibanja even Museveni tumubuuze nti mwami Kyagulanyi omalako bbanga ki ku bukulembeze era omala ddi akiwandiike tukitegeere ffenna nti abange nze bwe nyingira 2036 Kyagulanyi ndiba Busaabala obanga azize Gomba ate bwe ndiba sizze Butambala Butambala oba Gomba oba Gomba ku beach muntemangako emikono gigino mugisalangako lwampaka ani amukwatako. Jjukira Museveni ng'ajja n'agula n'ekitanda ku kkubo kati akyasobola okuyimirirawo nga bakuyimiriza baali bakuyimirizaako ng'ajja anti ngamba waliwo omuntu eyafa nga security esazeeko ekkubo n'ambulance nga teyita ani ku bombi ateekwa okutambula omulwadde ali mu ambulance oba Museveni? Nedda bo si kye batunuulira bameka abayinza okufa singa Museveni aba aguddeko akabenje bo kye batunuulira nti abantu bayinza okufa bw'oyimiriramu n'ofa siwulidde bw'oyimiriramu Museveni ofa anti kyeŋŋamba awo omutujju ayinza omukolerako akabi abatujju tubalina wano e Uganda simanyi naye kyenkugamba oyinza okwogera ebigambo bino ku lwamiini byoyogera leero wali osobola obyogera ku lwamiini? Yes and no kuba nina bye nayogera ku Amin nze nga Alex mukulu anti wakunya saakunya wasigalawo n'osigalawo ate siriiwo tondaba kati ye taliiwo yes mu kaseera ako wabyogera n'osigalawo okusigalawo wayogera bigambo e Uganda wano nesigalawo mpolampola nekibayogera mpetamu amakoona amatono ebiseera ebyo bakiyitanga ekikuubo okusala ekikuubo bingi nnyo bye tuyiseemu ffe mmwe abavubuka tubabuulira ebyammwe tubimanyi ebyaffe temubimanyi ate nga mmwe ebyammwe tubimanyi bye tubanoonyaako biibino tubibagamba kakati olwaleero mulonde omukulembeze ajja okutuwa enkyuka kabe kasinga tetunnakutuuka kussa eryo nga Africa okuleeta omukulembeze ow'enkyuka nga bano ab'enkyukakyuka tukula kiki tukyakula bukuzi ng'omwana omuto bwakula osanga naffe mbyobufuzi tukyakola ki tukyakulakula nabakyagulanyi abo bonna history egenda bawandiikako nga abaali ekyetaagisa okusobola eggwanga okukola ki okukula nga ku bamawumawu bw'abaafa kakati goloza bonna baali balungi bamawumawu nedda bwogenda mu America ba Abraham Lincoln ebibi bye baakola babyogerako nedda so history ye emanyi ate okukuglorifyinga okitegeera naye ng'ebegamba ki nti buli kimu kyali kyetaagisa okusobola okukola ki okufuna okulwanya n'okukyuka nze nziyita nga sacrifices kiraba nga bw'olaba eruweero bantu basacrificinga obulamu bwabwe omuntu wano nze nagambye tetulina ssomero School of African President teriri wali oyagala kuzannya omuzannyo n'oguga eyogo School of African President basomerawo so ye basomerawo tewali bayigira bonna ku mulimu nze wali omuntu ovueto lino gamba mbu Kyagulanyi tasobola kufuga omulala n'ava eri mbu Mugisha muntu tasobola kufuga omulala n'ava eri nti Mao tasobola okijjawo nga tomaze gegezesaamu webale nnyo ebintu ebyaffe byonna tuyigira kuki ku mulimu nedda abakyala obufumbo babuyigiranga ku mulimu babayigirizangako awaka senga nga buyigiriza kankugambe ng'omusajja mukulu wa myaka 7 atwala omuwala omuto myaka emeka omuwala nga tamwagala oli omusajja ng'omuwala tayagala musajja mukulu yes kakati okwagala n'akuyigira ku mulimu eri nga naye abazadde bamaze dde omukola ki omusindiikiriza genda nti oyo ye bbaawo
babayitanga bamusanyusa. So netumanya nti ebikiki nti anti tuwogedde ku popularity ne importance naye kupolitesatu zewalese wabaddeyo eyokusatu gyewalese oba yabaddaani gyewagambye overstaying nti yayogera ebigambo nti ekizibu kyaba leaders ba Africa okulwawo muki kuba ku bufuzi. Nze njagala nkubuulire power nga bwetuma power corrupts sente nga bwetuma omuntu. Wali ofunyeeko omuntu afunye sente nyingi nga atabuse olw'essente z'afunye. Mike Ezra ne Brian White balagawa batabuka olw'essente owulidde n'obuyinza bukola ki bukoraptinga bukutuma nti nga sente bwenekutuma nti kakati abo bonna bawe omwenge bonna bawe noyita mu bbala nobagamba mwena munywe owulidde n'obuyinza butuma nti tuva kikikyo oviira kuki kati nabano bawadde omwenge mu bbala bayibuuza omusajja lwaki atuwa omwenge kati nabano abamuliwo okumyobaga nti omusajja lwaki ayagala okuvaako. Obuyinza butuma nga sente bwekola ki. So tonenya nnyo Museveni ku lwa ku bufuzi atya oba alina gyatutwala gye tutannaba kutuuka. Nedda wano munenyeza wano mu mutwe y'obwongo waŋŋaana okukyogera waŋŋaana okugamba engalabi era nti engalabi oba mba nvumye obwongo intellect ebintu byonna ebyo wano nyinza okumujajinga because buli kyakola akimanyi. Okakasa nakati kyakola akimanyi. Okay. Wano simujajinga kubanga akozeseza bulungi nnyo omutima n'abantu nga toliiko nze nabivuddemu ebibugu kakati omanyi waliwo abantu katugamba baagala famire zaabwe bulungi nnyo oba n'omutima wano nga tekimwetaagisa wa kozesa bwongo. Yes. Omutawaana gwa president nga batugambye ekiri nti omuntu yeetaaga importance ne popularity. Omukulembeze yeetaaga omutima naki n'obwongo. Kati bwe muba n'omukulembeze nga ye alina monopoly ey'okutegeera n'okutegeerera abalala tekiba tekikola bulungi. So monopoly yevaawo. So twetaaga omukulembeze oyo. Kyagulanyi bw'anaaba agamba nti leeta ensi empya okay, so kyetumumanyiiko famire weeri wano waki weewali. Kati abantu bakyamudawutingira wano bakyamudawutinga baga nti ategeera omusajja avudde mu ghetto ne beerabira nti omuntu w'empisa ez'omu ghetto ze zimu n'ez'omu nsiko oba oyagala oba toyagala. Amanya Mushega yayogera ku Bobi Wine n'agamba nti Bobi Wine yava mu ghetto najja n'alwana nnyo n'atandika okuyimba n'alwana nnyo kati azze ku bufuzi nga ffe abaana abaffe abakulidde Kololo ne Nakasero none of them can do that. Omanyi bagamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ekola ki egy'omusaayi embeera eyinza okuleetera okubeera very kiki courageous and solid. Nti embeera kati ba Museveni gye baayitamu mu nsiko emyaka egy'emeka 5 tekyali kyangu. Waliwo omusawo omu yaŋŋamba mukwano gwange actually muliko n'Oluganda n'agamba nti emyaka 5 fe abasawo gye tuyitamu emulago gitukunya kuba twali twogera ku basawo abamu abalina ki ttiimu oba obusungu ku balwadde n'agamba nti
emyaka egyo ffe gye tuyitamu gitukunya etaano eyo kubanga abalala bonna tebagituuka owulidde ne balooya bakola egi ennaku zino eddanduzo bananga 3 simanyi bateekamu eno LDC nakiki so omutima Kyagulanyi wanaakola ki agulina naye tozanyisanga muntu akyuka naga nti amusole ne Katonda yennyini akugamba nti omu bwati wagamba nti ndokozi eggulu lijaganya Museveni ayinza okulokoka n'agamba bawadde obufuzi Museveni yalokoka dda yakugamba va ku Museveni mulokole Museveni mulokole okakasa ebyo kakasa nze Katonda omukootinga yes yagamba obulokole twogera bwogere nti Alex ndi mulokole ebyo kakasa bya Katonda sinze Katonda teekeyo obwongo omusajja mbadde tugamba nti wano Kyagulanyi tumuzanyisa kubanga akyuka repentant kiki spirit toyinza kifuna okujjako era nga Katonda yakulabikidde n'ofuna repentant spirit nti mbadde mu mize emiki emibi kanziremu emize emiki emirungiko ate n'ekyo ojja kulaba nti era omuntu bw'akola bw'ati akyagaliza abaki abanne abalala mu biki ng'abatume ba Kristo bwe baali bonna sigambye nti ye mutume wa Kristo naye kyeŋŋamba nti omuntu bw'akinolejinga nti mbadde mu bulamu obutali bulungi njagala obulamu obuliki obulikkiriya ate n'obwagaliza n'abaki n'abalala bonna bwe bajja bwe bati bonna baba batwagaliza bulungi Nigeria 15 twalabanga ng'omusajja banaga nga twayagala Museveni ng'atwagaliza ate yali muto nga bano bwe bali myaka 43 n'onajjidde mwana mu 3 naye nze kankubuuze mwami sinjira nakubuuza ekinsobera bye bantu abayivu kubanga tetusobola kutuula wansi nentuga nti wayi mwami Museveni wuli wali Kyagulanyi wuli wali Mawula nti kakati bana eggwanga tulikoze tutya ekyo kitulema lwaki butawa respect buli lwembeerawo negamba nti bwe nakuwa respect oba nenkuyita negamba omanyi jangu twogere nja kulaba nga nessizza omanyi badvisor ba Museveni yabadvisinga nako kamagezi badvisor ba Museveni yabasiba atya bali mu kkomera obwongo byonna naye omanyi okuwa mukamawo ogenda omuadvising olina okuapplyinga tomukubira simu lyekkomera eryo lyolimu ova mu kkomera nga twapplyinze feruye wa lawyers twawulemu amakomera ag'enjawulo nze nina kati kyendiko twawulemu amakomera waliwo amakomera ag'obwongo amakomera ago amaaso kati nga eno simu seereza eryo kkomera ly'amaaso owulidde niwabaawo ekkomera ly'amatu owulirizaani owulidde niwabaawo ekkomera ly'omumwa ani agamba byoyogera ani akutuma oba byovaamu mukama bikulaakulanya ako gonna makomera oyinza okuba ekkomera ly'olubuto olwo luveeko nga bakusiba gwe mayisa wali obadde kawo ne utanga nojaba tupupupu ekkomera nga bakusiba mayisa komera nga lyekyanze lino nga okitegeera so tuli mu makomera ag'enjawulo tuve ku baana bokka abali eruzira mukama tuyamba abaana abo bakole ki bateebwe gye bujja n'abantu bonna abo abatalina misango si wano wokka ne mu nsi yonna so naye amakomera mangi kati oyinza okukyesanga nti Museveni kennyini akusinga okuba mu kkomera okusinga gwe bwolwo by the way wandiba omutuufu kubanga omusibe gwoli osobola okutambula nga terina akuuma
n'ovuga emmotoka yo n'okola by'oyagala byonna teryakunenya. Nze ndi wa boda boda. Naye yayinza okuyitaawo nga tali mu kkomera. Museveni asobola. Nga tali mu kkomera. Asobola abikola. Yabikola nga Museveni akyabikola, atambula mu Kampala ekiro 6:78. Mujebale bannaffe mmwe abamumanyi obulungi bwe muti. Nvaako. Abamumanyi obulungi. Tonsibisa ebyo by'owulidde byalekisi bannange zinze. Bannakampala mwogera bino ne mwogera biri. Kale nno ekkomera lyawukana. Abazungu ekyabatwambazisa uniform mu masomero kututeeka mu kkomera ly'obwongo buno, kubanga ekkomera lyo likwagaza mwenna mubenga mukola ki kyekimu mufaanana. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayagala onzijukiza okubaleetera question 1 ABC choose one. Nze natebanga bute mbala kanemuka nabiri kafumba mwanyata konkomekwala ofumba otya kulijjo nga nteekawo nenge ebyo byokusoma nga tolivaisingako nze nga nkola bwe ekibuuzo bwe mba sikimanyi nga nteka why don't know this question bino ebya find nebyaddawa n'omuzungu yatusiba era ekkomera eryo ddungi. Mwebale nnyo. Tulina amakomera ag'enjawulo mangi. Abasajja abafumba abo bonna boolaba bali mu makeyo naye ng'ekkomera nga okubye nnyo engalo okitidde naawe. Naye abakazi mutufuga bubi baaba. Omukazi agenda n'akuzingako bevvu akuliisa emmere gy'ayagala si gy'oyagala. Yes. N'akwambaza by'ayagala si by'oyagala. Yes. N'akunaabisa temwagala kunaaba abasajja. Komera abasajja temwagala. Atolooza mu kkomera eruzira tebabatwala lwampaka okunaaba. Muna munaabira kumu. Kaakati amakomera ago abantu education komera ddamba education ekunafuya. Omanye ekkomera kye likola mu buli ngeri kunafuya muntu. Songa amakomera g'ensi engunjufu omuntu ovaayo oli rehabilitated ng'oli better person. Wano si kye tukola. Tukulagira ddala nti toliimu kaki katoola owulidde. N'abantu abatali mu kkomera eruzira nti babaliddawo nawo ne tubabala nti tebaliimu kaki katoola ketegeerera. Because when you subdue people like that tebasobola kuchallenging. Bonafuye nnyo omuntu. Yes, tasobola kuchallenging. Kyogamba system gye tulimu. Yes. Batuchallenginze nnyo, we are subdued. Yes. Weesanga olina okutegeererwa. Kubanga oli munna bakunafuyiza. Sente tolina. Kabe kasinga omulimu tolina. Tukoze tutya okuvaawo awo? Uganda y'enkya.
realization eyo bannayuganda njagala muwulirize statement eddako mwami Alex agenda tuwulira tuva tutya mukomera liri naye nga tetunnabagendayo njagala okutegeeza oli ku TV ez'amaanyi nga Omunaala eyo nayo TV nekubeerako Uganda ey'enkya eyo nayo TV nekubeerako Extreme TV nekubeerako ne Henry Maganda oyo musoga waife njagala okutegeeza Alex mukulu ono njagala otekeyo obwongo bw'oba owuliriza okumumanya ki kyayogera oteeka okumuwuliriza bw'oba tomuwuliriza nange kennyini nja kubeera getting lost naye ng'oyagala okurecordinga oyagala okulanga jangu ku Extreme Arts tujja kukolako obulango music byonna ebisigadde remember bw'oba n'omukola eyo gw'olina okukola ng'oyagala ebyuma tutuukirire ku 0705 byonna tubirina nkomyewo Alex njagala tukozese bwongo omusajja ono alinga kyayi mukalu bw'otamuteekamu sukaali tawooma bw'otawuliriza Alex mukulu sebo nkomyewo mbadde ndowooza birala ate kaakati tugende mu maaso mbadde ndowooza bw'otawuliriza twali tutandika Radio Simba twalina ekigambo radio ewulirwa abantu omuntu newulirizibwa radio gye bawulira ne gye bawuliriza yenjawulo ya media house yo kati ne programu yo abantu bagiwulira buwulizi oba bagiwuliriza kyanjawulo okuwulira ekintu nokiwuliriza anti wogenda akanemu kanabbi kafumba mwani omutawaana guli nti abavubuka baleero tebalina gwe bawuliriza nakyogera dda twalinga ffe tuwuliriza abantu banaboka dokita omusomesa clergyman nemukyalawo dokita omusomesa n'omusirikale dokita omusomesa clergyman omunaddiini n'omusirikale abo nga bwe boogera ewulidde omanye enjawulo y'okuwuliriza okuwuliriza oba osuse n'okuwulira dokita bwajenaga nti omwana oyo mumuleete mukuba empiso tewali addamu ne bwe bambi era babakubanga babakubanga amazzi oba balagawa kakati tica omusomesa twalina jjagwe ffe nga tukubanga ku lw'essande nga tetukubye ekikalu nga tetugenze ku ssomero ng'oli waka jjagwe nakusanga nakwiza nti jangu sande tokubye ekikalu nakuba bulembe okoze ngesi satu ddayo kuba ekikalu ate neeka ne bakkuba bw'ogamba nti jjagwe yankubye mukkuba lwaki ogenze mu maaso ga jjagwe nga tokubye ekikalu olw'essande nga musomesa ng'akusanze ku kyalo ogenda kukima mazzi akukuba olwa disipulini gye yalina ate nga bw'ayogera kyalo kyekyo kino kyemmanyi enamutamba oba tonatuuka namutamba waliwo Kakonde tenenodde emiseebe banange nabo emiseebe nabo bali eyo batumireko somanyi simanyi kutumira bantu ab'emiseebe banange Alex eyo gye mwamulabanga akavubuka akato muwanvu nga waliiso abakazi bayagala Alex waliwo yakiŋŋambako nze waliwo yakiŋŋamba nti Alex oyo yali he was a hank ehanga kiki muvubu kati ekiseera kino yalina vibe Alex kati sikyagirina simanyi tugende ku kiddako gwe omusomesa anti tubadde ku musomesa kati tugenze wa munaddiini clergyman oyo father oba reverend oba saabakristu abo nga bwe boogera teri kiddwa tetwalina nnyo babishopu bangi emirembe egyo
nga bishop ate babeera waggulu nnyo ng'ate tewali bantu beetuumatuuma bintu ebyo. Nze bishop gwe kitegeera tebaaliwo. Olwo waliwo ani yali omuwayo? Bishop ng'abeera waggulu nnyo, twawuliranga bishop Namirembe na biki. Empozi yatwalanga Bonga Zaire nga bantu ba waggulu nnyo. Bishop ng'alabikako. Va ku bino eby'ennaku zino nti nze bishop gundi. Bishop Alex mukulu. Bishop Ndagachi. Bishop Kiganda. Tukomao. Erinnya Kiganda live mabega. Live mabega ligamba litya? Kiganda. Ndagachi. Ngandi Bishop Ndagachi. Gwe bolese ebya Bishop Kiganda nze soogera ku basumba. Nze ngambye Ndagachi. Bishop Ndagachi. Ba Bishop Ndagachi bani. Ene siri kuono Kiganda. Ndeka. Bible yopika tetogera ku bantu mukama. Sebo ne tugenda ku munadde ntumumaze ne tugenda ku musirikale. Basi. Oyo. Talabikako ku kyalo. Kujja ko nga waliwo babutemu obo obutujjo bwakabyenyi. Wa polisi omulabira ki. N'amala ajja ku kyalo n'abaga nti mwenna kaakati. Musululu moja. Walaji mwenna abatunda walaji abafumba walaji. Mwenna mu mujjeeyo ku Mande tujja. So abantu abo banabe twawulirizanga. Kaakati gwe ng'owaalwa leero mbuulira muwuliriza bana. Kyagulanyi. Njogedde bubi. Omala gwogera oba olowoozezza? Nze maze gwogera ombuuzizza kagwirawo. Baani be muwuliriza? Bakyala baffe. Okay. Ogambye Kyagulanyi muwuliriza muki? Wano talinawo. Talinawo. Kati tulina ba politicians. Wajjawo ba politicians biwandiike ebyo. Mu kifo ky'abali abana. Kati tulina baani ba LD oba oshimanyi. Excuse me. Politician. Netubeerawo naki? Abantu balero betuwuliriza ssebo. Amagye. Abajjaasi. Yes. Soldiers. Abantu bakyabawuliriza. Olaba ne Jeno yennyini tawulirizibwa. Agamba mu muwaka lulu abasaba busabi. Olaba engeri gye basaggula abantu. Naye ekikulu ennyo omusawo ono akyawulirizibwa. Kati abalala abawulirizibwa ssebo babayita basumba, pastors. Omanyi omusawo omukazi omanyi nti bano abakazi abakyala baffe betulina batunyooma nnyo naye bw'atuuka ew'omusumba amuwuliriza afukamira ewali omusumba naye gwe mwami we takufukaamirira. Bw'aba agenda okulya enviinyo afukamira. Lwaki tofuuka musumba? Bakufukaamira. Nawe yingira obusumba. Ntwale kyaki ewange. Bakufukaamirire. Mugani jano tusabe. Musaba mwenna. Tusaba fembi. Tufukamira fembi. Olimba. Nze mukyala wange tusaba. Singa mufukamira mwenna waka. Tusaba. Alina ngeri gy'agenda wa musumba. Ekibatwala ennyo abakyala ew'abasumba. Kubanga basaba bonna. Omukyala kasita akulira ng'omusabira ngo kanti nsaba mukyalo awangule olutalo aluwangule sente zijje olidde tebereza nga bba w'omukyalo oyo gw'omusabira bwoti tavaawa naye bw'awulira nga gwe tobimusabira ovuma buvumi mwagala zakamenza muli ennyanya mulyandye mulinga batategeera ennyanya waleesezaaki ng'omukyala ganti waleka ngenda oli kasita mpulira byansabira binkola ki bikwatayo binzazzaamu amaanyi bw'ovuma buvumi. So n'abasajja beddeko basabe ne bakyala baabwe ofukamira n'osabira mukyala wo ng'akuwulira nti nsaba omukyalo wange mukama amuggyeko abasajja bonna bamwepankirako mu linnya eddene lya Yesu Kristo era nkikakasa nkitutte kati